Yo. Ogamba tasebo. Ndi bulungi ssebo. Jebale. Wale kuyimbira ku Buganda Uganda. Nammwe mwebale kujja kumuwagira. Mwebale nnyo media houses zonna ezibaddewo abamu advertisinze mupushingira ekivulu kye mwebale nnyo mulimu gamukolera industry. Yeah. Ate nabaguzi olumu bibanyumira ebyo so bonna babuzanyi wayi ne wali kwongeramu kasupu mu kintu. Yeah. Babeera mu bintu byabwe nga bakigenderedde. Tewali nnyo kyamaanyi kiri awo kitiisa nze byendaba tebitiisa just binyuma bunyumi. Gurunedi akubyo nti Gurunedi bamukubye nti ate ataddeyo oluyimba Fikfone Kavudde yagamba ononyezaako linnya nzija mu bintu ate nga kolabo. Ate engeri gy'obuuza John Black ebyabali kati birisobola biyingiramu kuba sibimanyi nnyo. Oli ku kyenaku ze? Ndi mu kutandonga lwakayimba ketaddeyo ne Irene Ntale kayimba bakayita ebbaluwa gwebikkuula ebbaluwa omukwano tegumenya mugongo gwebikkuula ebbaluwa nakata Justin ndi mukola ku album nina ennyimba nyingi egiza ne guno omwaka gunyene tegunaggwako so mbadde mu studio kati sawa ya kutandongo. Yes oba. Irene Ntale abulanye wamufunye otya? Irene Ntale oluyimba twalukola dda just kati twazzemu neterezaamu ne luba nga lukuba bulungi. Beni yabadde yiyo? Yanze yaluwandiise producer yalukoze bamuyita Chemical Beats eyakuba Chekecha yalukubye. Yes sir. Video anytime ejja kubejja inshallah. Yo abantu baffe tubebaza nnyo okuba nga mutusupport nze musupportiza industry yaffe mwensonga ku lwaki tuli wano wetuli mwensonga ku lwaki nange ndi kino kyendi mwensonga ku lwaki family yange inako akaseko ku matama so abawagizi bange nyiza okuba so abatuukako eyo naye tusiima bambi mwebale okutusupportinga mwebale okusupportinga naddala nze kinnoomu ne media houses zonna ezipushinga endongo yaffe tubebaza nnyo. Endongo yo nnungi owanika ddi nga lutalo wawanise? Nze ndi wa mwaka gujja inshallah plans zange bwezito bwe ziri. Yeah. Gye ndi munnange neyagala munnange sirina buzibu bannange. Yep. Ate njogera ekyomuwanguzi ayogera gwe bw'oba ggwe gwe lwaki omubuuza lwaki tobuuza gwe baawangula lwaki obuuziza eyawangula gwe naawe okimanyi eyawangula aba ayita mu Kampala ewabayo ebikujjuko nga bino era mu nsonyiwe oyogedde ekibuuzo nno ekibi ennaku zino nali njagala kuddamu kuyiga kusamba naye ne baŋŋamba bw'osamba oliwa. I think from day one Kapapala up to day era ngenda gamba lutalo singa ategekanga wano kuba buli wategeka wano nzija wanyumira wano abawagizi bembalaba bonna nga beetala tondabye nze neegoba nayo ku stage. I'm so happy kuba nange ndaba gyendaga ate ndaba mbu Uganda is growing like our business. Munsonyiwe ngenda nyiga oluzungu ate nga tuli ku show ya local artist. Era okuyisa ebintu mu bwangu. This is my goal. Saagala bagamba bw'oba nze nange njagala nkolewa nange njagala wano ate mbalimbe era nja kujja wano insha Allah. Buli wenzija wano balamu abaŋŋamba naye gy'okubaawo ssebo sigwogera n'okundeeta wano nze ngenda okwereeta wano ngenda kuba wano insha Allah. Ogujja yeah I'm here and I will let you know I have to be here. Nasanga mukwano gwange omanyi mpise mu bibondo bingi bamuyita King Michael nangamba naye kabako omanyi kyoli wama ngenda kujja wano nawulira bamulemesa wano ngenda kujjawo. Tugenda ku Moses Sambula mu Kampala abavubuka ennaku zino abayimbi nga babawasa nnyo. Waaye waliwo n'akavidiyo odi agenda mu maaso agambamu abasajja babavaako kati kano nkaddamu koba tolina musajja alinga kabakko mbabuulira bino si byakwewaana
bw'oba tolina musajja alinga kabakko bakubya abasajja mubaveeko sajja beekolera bye baagala tembalaba ku intaneti n'abayimbi bonnaawo. Wulira ebigambo byange. Leero ntuddeko ku TVM gye sajja kwogera linnya. Abakazi ne babuuza mu butale. Tumira ku basajja bo. Tumira ku musajja wo n'agamba bameka. Ne bamugamba oyina bameka n'agamba soana batumira kuba wembabala wano. Tebaggwayo ne badda ku mulala. Ne bamugamba tumira ku taata w'abaana n'agamba yafa. Ne bamugamba wamuziika n'agamba kyenkana yafa. Ate nawe alina omusajja nyweza, nawe alina nange alina omukazi nyweza. Abasajja tewakyali musajja. Oba lutalo yaliwo, oba lutalo yaliwo. Naye lutalo oyo njagala kwogera lutalo oyo solid. Onsonyiwe ndi ku show naye nje namugeya naye ayina abasajja tuliwo batono kabako na lutalo. Abayimbi ennaku zino nga basusosabiriza ensonga zewaziraba. Anti mbadde nina gwe nnyumiza ne mbagamba baganda bange tukose omukisa gw'ekivubuka, tukose omukisa gw'ekivubuka, mukole nnyo. Bajja bawasa bw'oba tokola, bagenda kuwasa, bagenda kukuba embaga. Bw'oba tokola bagenda kuwasa, bagenda kukuba embaga. Ogenda kufumba, ogenda kwoza engoye. Muvubuka munnange atakola bagenda kukozesa buli kimu. N'emmotoka bazibagulira naye tebabawa kaadi, babawa kwetooloola kulambula kabako. Bagenda bakola buli kintu naye mukole nnyo. Wamanze nina mukwano gwange mweno saga yonna mwagaliza bamuyita gulunedi. Wama gulunedi kozesa omukisa gwo ogw'ekivubuka. Okyali muvubuka ayagalwa n'olwaleero mpulidde kayima ka gulunedi. Gulunedi, use your chance. Kozesa amaanyi go ng'okyali muvubuka okulwana. You know twalwana ne babosi baffe bakamiliyoni tebakyalwana, tetukyalwana. Ensonga eri bwedi work hard. Wabula eri abavubuka abalinga nze mukole nnyo, bagenda bawasa baganda bange. Bw'otakola bagenda kuwasa. Yavuddeyo n'agamba muli babbi muli bayaye mukuŋŋaanya abayimbi temubagattako. Gulunedi alina ensonga ye, walabye agiyingiramu yenna. That means ensonga gye yayogedde erimu eggumba ate temugiyisaako maaso. Omwana akugamba nawuliddemu akagambo kufa n'agamba bakwagala ofudde. Muwulirize, omwana alina ensonga ze. Bwe twabyogerako ne bagamba bakabako tebaagaliza ne tubaleka balye. Akavuddeyo sibangayo nnyabo, Shiba kyaliwo akabako. Komawo Shiba kyaliwani togattawo kintu kyonna. Kati bw'owuliranga ng'omuntu kyaliwo oli toyongerangako mbunno nabbi omukazi oba kakondo biki gwe gaba bugambe kyaliwe. Omwana yabadde n'ensonga yenno mujja kulooza mu bufunze. Webala okubeera omu ku balokose. Munnange nange nalinga gwedda nnyo naye bwe nategeera mu ensi eno tukolerera Gulunedi yategedde mbu akolerera, yayogedde akagambo n'agamba muntu kati wama kati oli muwi wa musolo. Webale kujjukira nti okolerera muwi wa muki wa musolo. Nkwagala nnyo
ate nkyakwagaliza wali ogenze Kongo ogamba mbu ogoba taatawo mu ddiiro osobola ogoba taatawo mu nju mwe musaba busabe mwana kyali wange ajje mu ntebe Kyagulanyi naye ekitali ekyo Corporate Kawanyi ekitali ekyo musabe busabi kyali wange namwe kyali wamwe afuge naye ekitali ekyo Corporate Kawanyi Shiba wakabyasinga n'ekigambo Federation sisobola mugamba Federation yali yategese bato mbuuza Federation yetegeka bato ani yategeka bato ng'etegesa ani salamatullahi wa barakatu bw'owulira Federation nga etegese bato ng'omanya eva singa kabaka atali mu bato mbagala